Allah akuyingiza jana. Sophia. Natusaba Allah akuyingiza jana. Amen. Nebaza nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Nemulugunya kitonane nebaza nnyo. Abakulu okuva mu embase abasobodde okutuwa ku magezi. Mukole muti muzeeko kino. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Bannange mwenna gye muwangalya bannayuganda bannaffe museze enjawulo Sudan bakisoza Sudan ensolo gye muwangalya bannange UK abali London abali mu UAE mu bitundu ebyenjawulo gamba nga Ras Al Khaimah, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah. Bana mbadde mwebuuza mwenna nti bannange ebya Sophia byakirawa Sophia ezikuwa n'okudungu ba Sophia yaddayo ewaka. Olunaku olwaleero mugenda kuba nga ate mumanye ekigenda mu maaso. Tulina bakyala bali babiri abagenda okuba nga batanya ku nsonga ezo abasinga okubimanya naye nga still tugamba nti omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuza ekisa era ekitangaala kimwakire ekyolubeera kimwakire emebe n'emirembe. Amina. So Zainabu tusanyuse okulaba ku nsonga za mwana muwala tulagali ekubo naye ejjawulo ebeerawo nti ani akoze eki asoseeyo. So mbadde nsaba oyogere ku nsonga za mwana muwala Sophie. Bebuuza yaziikibwa waneeno yagenda tebamanyi kigenda mu maaso. Mbalamusizaako nnyo basebo ne bannyabo amannya gange nga bulijjo nze Zainabu era nga nsookera ddala okwebaza abo abasobodde okutukwatirako era abakoze ekisoboka okulaba nga Sophia agenda kuddizibwayo eka mu wiiki eno inshallah. Leero lwakumeka? Leero lwakuna. Wiiki eno tetugiyitamu nga tazzeka kubanga enteekateeka zonna zaawedde. Enteekateeka nga bwe ŋŋamba nti zonna zaawedde era nga neebaliza ddala abo babadde kakiiko nga nange kwendi omulimu gwe mukozi ogw'amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala nyenyabo. Bebigaalo ng'ennaku nnyingi munnange olwokuba gyogeddeko kifera gye tulaga kyotiddemu. Nnaku nnyingi olwa munnange mukwano gwange yali yafuuka muganda wange Sophie okutugendako tusanyuse nnyo bamemba babadde kakiiko balwanye because obimanyi ebye Dubai obudde abamu tetuba nabo tusobola okontributinga ssente naye obudde tetulina naye bambi bataddemu obudde bwabwe bonna beebale n'abatusabidde tweyanzizza twebale kusaba naye kasita tumuzaka Mukama amwoyo bwamumuze mirembe musonyiwe byamusobola. Amina. Mam Dubai, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bannange nebaza mwena abadde kakiiko mwebale nnyo munnaye Mukama abagizeewo nammwe simyangu omuntu okuba nti atuka kusawo esembe okufananizibwa nakyewaayo bambi tweyanza mwenna abamu babaddewo abaasuza mwenna babaddewo bayiriddewo Sophia omubiri. Tusaba Allah mwenna bwebulungi si byangu naye bannaye mukole emikwano mweyise bulungi kuba abantu bano bafuddeyo bashakira ebembera gye yabayisaamu obulungi. Tusaba Allah akuyingiza jjana Sophia. Tusaba Allah akuyingiza jjana. Amina. Wali wayisa bulungi naye byanaku omwana oyo yatukwatako buli omu olw'omutima gwe yali alina kitegeera zena tweyanziza mukwano webale nnyo nnyo webale ddala olw'okufaayo ne mwerekereza emirimu gyammwe ne muba obikadde mubeerawo ku lwa Sophie ne famire ya Sophie mwebale butasuulira mwebale kwogera bulungi kuba mbeerayo mu gurupu naye nga naffe tusiime nnyo mama Dubai abadde nga nsindikira message nga Zainabu kyekigenda mu maaso ayagala kumanya abantu babuuza bannaye omwana mwamukola mutya nga temwatutegeeza omwana bamuziika wano abantu bannaye tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanza nnyo mukyala Nyondo Media tweyanze ne tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mwana muto naye ayeewo omubiri nnyo nnyo bambi naye twamusiima nnyo bambi kwa buli vidiyo mbadde ngenda mulengerayo naye nga mwena ne besimenye kuba bamusibamanyi bambi mwebale nnyo nnyo
n'omwami yali awo okusaidia awo mukama bawa omukisa bambi kazi yani Yusufu atya kamera nga kyonna kyekiri famire twongera ogisaasira tusabiriganire wamu omwoyo gwe omubiri gwe gudizibwe ewaka Allah bulamuza kisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nze ebigambo byange bulijjo ndwawo kwemulugunya abamanyi bamanyi nebaza nnyo mu bulamu bw'ensi eno nemulugunya kitonane nebaza nnyo abakulu okuva mu embase abasobodde okutuwa ku magezi mukole muti muzeeko kino tweyanza nnyo tweyanzeege batuwadde ku magezi tubetwogerezaganyanga nabo ku simu ne tubawa amasimu ne boogera n'abakulu mu poliisi abamu beebuuza nti lwaki omwana aluddewo ogenda omwana ono yafa mangu teyalwala omwana ono bamudusiza mu ddwaliro n'afiirawo abakulu ono baba balina osooka okwekebejja kiki ddala tebasobola kumala gabawa muntu bannaye tabibadde byangu ng'abantu bwe batwogerera ebingi era abalemeredde ebigambo bata biyitiŋŋana abalemeredde sente kyakazi balemesezza naye nga nze nsiima nnyo okusinga okwemulugunya era abamanyi bamanyi bane tweyanzeege buli asobodde buli kinoomu sigenda mmenya linnya lya muntu n'omu buli kinoomu asobodde okuba kukaleeta bane tweyanzeege mama Dubai tweyanzeege buli kimu kyafulumye kyensobola okugamba nti fe abaluddewo kati omwana bagamba nti simanyi binyonyola nnyo kubanga munenze siri muntu eyasoma ennyo naye nga bagamba nti waliwo virus eyamutta ate virus eyo nga era sayini ze batulaga zikwatagana dda ne Sophia zabadde nazo sayini ezo simanyi kunyonyola nnyo bintu ebyo abansingako binyonyola abamanyi binyonyola naye nga bagamba nti waliwo virus eyamutta so bano kyali kintu bayogedde bingi butwa yajja mu lubuto bana ebingi naye nga mbaga nti nze siragala nnyo okwemulugunya sagala nnyo genda mu ebyo naye nga bambi tusiimye nnyo tusiimidde ddala mwena basobodde okuba kwemuleeta yes era nenyongera okugumya abo ab'eŋŋanda ze eUganda nti omwana ajja tube tukyali muteekateeka kulaba ani agenda naye ani agenda omuwerekera so okubeera nga omuntu oyo alirwedde naye nga kati saa zino fe abaluddewo balirwedde omutuwa empapula zonna era neebaliza ddala bambi abaana abalwanyi okulabanga bambi aberekereza emirimu gyabwe si byangu naye nga omwana adde alina okudda eka kirumanyi omuzadde ono ayagala nnyo omwana n'amukubako erisa evvannyuma n'amanya nti buli wanaagira mu lusuku n'ayitaayita n'alengera egunyoga omwana wange omwana ajja era aba n'abasobodde era ng'omukwano gwe mubadde mutulaze aba n'abasobodde tujja muwerekera ku kisaawe wiiki eno olunaku saddu konfaminga yasiti muntu alina omuwerekerako yalina okuba lwedde naffe kennyini okuba nga tweteekateeka bulungi okiriyalinga ebintu byonna abeere ng'agenda nga obimanyi nti era mitendera ku mitendera naye nga ffe abaludde bannaye bannayuganda bannaffe tuyambaganirwe wamu bintu ebyo tweyambe waliwo kiri mama wa Sophie jatiri mama wange bannaye tuyambagane kuba bino ebintu byokweyisa obubiroze si birungi mu kudungu wallahi Allah nga njogera nti Allah Sophia yazzeeyo lwa mutima gwe mulungi tolina obadde osanga kiri ku Sophia nange wangu bajjanga n'atulaawo talina wabadde yemulugunyiza nti wano bannaye buli muntu yena obaoyina kantu ke kati yamba munno kuba bino ebintu wano twogera naye finali bino bya duniya byansi obudde buna tulina okudda eri Allah mbakubiriza n'okusaba ennyo okutya ennyo Allah kubanga kaseera kano sikangulozeti naye nga kyonna kyekiri tuyambagane olaba munayuganda muno nti yeetaaza obuyambi toyogera bubi nti ate oyo byagala sente bitibitibani tujjeko amalusu amabi ab'amaaso amabi tusaba Allah atusobozese omwana oyo atuuke waka amiina naffe abasigadde watukuume nga tuli walamu aleke tuteekamu mbeera za busosoze kuba ffe ndowooza wale ku ddungu bannayuganda ffe twesosola ate nga mitima mibi gy'abantu migirezidde okwesosola
Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu, gwe ntegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eri emu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba, ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Abawagizi baffe abalungi abanyondo glim bannange mwebale nnyo mwebalira okutuwagira era mwebale nnyo okubanga ate mutwesiga olw'okusaba kw'abangi okuba nti ate tubongeramu products kubanga mweyongere okubanga mutwesiga n'abaami badde mu complaining nti bannanga banyondo giri mufaata abaami nga mutusuuliridde ate nga nammwe mulina ebizibu byammwe n'olw'ensonga eyo twasaze wahe tubeere nga nammwe tubakwatako era ensonga lwaki tewalese ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja jjukira nti abaami banene bagande bawangala waneeno ku ddungu olw'embeera ey'obudde olw'okuba nti tebalina abakyala waneeno kale ne babeera mu mbeera eyo ne balwawo kubanga ate bakwasaganya ekyembeera y'obulamu ne kiba nga ate kibamalamu amaanyi g'obusajja ate agali nakyo era n'ekyokuba nti ebiseera ebimu abaami batuuka mu kiseera ekyo kyagala okuba nga alina omukyala n'agenda maaso n'abeera nga ate yemazisa nga akozesa akasabuuni so ekintu ekyo twagezezako kubanga ate tubalwanirira mubeere nga ate mudda bujja era ntuleeta ate eddagala eryo ligenda okuba nga ate libagogola mwana wattu mubeere nga mudda ku mulamwa nga bwe muwazaalibwa katikayo kano okalaba okalengira mukwano eddagala eryo tuliyina bulambalamba just olinywera ku caayi n'obeera nga ate odda bujja abakyala nga nkomyewo gye muli bannaye ekyensoso kyo tukyakirwanirako ddala bannaye mukyala lekera okubeera nga munnange olabika bubi leka ka passport kanene ke kaba kakutunda omukyala anyirira anyuma okulabako n'olw'ensonga eyo nga ffe abanyondo girimu era twasalawo kubanga tubaleeta products ez'enjawulo ezibateekateeka ekizigo kyaffe munnange tekyerusa ng'owenna ayagala okuba nga tulabika bulungi oyagala kusigala mu kkalayo tukutabulira ekizigo kyo n'obeera ng'osigala mu kkalayo oyina mbalabe oyina black spots mwana wattu tuzijja mu ffe abanyondo girimu n'onyirya n'obeera nga ate olabika bulungi ddala era nga baga yaffe gye tupakingamu eya nyondo girimu bweti bwerabika mwana wattu so oli yenna wajja nakwetera ebintu nga talina kantu kaneeno mugambe munnange weerimbye nedda tetwetaaga so n'olw'ensonga eyo tulina n'eddagala ery'okukyalira ensuko abaana batakyalira nsiko oba oliawo ng'oyagala kwongerako eddagala weeriri mpozi n'ekyogo ekyomu mazzi n'ekyogo ekyomubizigo nakyo tukirina tulina n'eddagala erisala ku lubuto egamba oyagala okuba nga ate ofulumya ku bicaafu okuva mu lubuto lwo era n'obeera ng'olusalako mwana wa nnyabo tuluyina era nga bwala products weeziri waleeno nnyingi nnyo zemmenye ne zesimenye eddagala eryamugaba eddagala ery'enkovu mwana wattu nalyo lyaze eddagala eryamugaba n'ery'enkovu nalyo lyasomye jangu obeere nga ate odda bujja otuddako ku sayidi eno bannanga abakyala ku kyenviiri
tuyina ebiviiri bibyo oyinza okubanga weetaaga biviiri gy'obeera oli nga twetaze ffe tukusibe tubikuleetera abaana beera mu biyumba nga oli banna basobola okubasiba nze ebiviiri bino mbibaleetera buli kimu kyonna nkikola delivery temufaayo so tuyina braids zonna tuyina ziweave tuyina ziwigs enviiri zonna tuzina buli kika kyonna ky'obeera oyagala temutya kuntuma yonna gye muli nebeera bimeka ate ku bbeeyi ensaamusaamu nja kuba nga mbaleetera ebiviiri ebyo musibe kaviiri mulabike bulungi nnyo naye wagagedde okutuwa ku ssente n'ogamba nti ffe tukusibe ennyondo wetini mulungi nnyo mu ky'okusiba enviiri buli kika kya nviiri kyonna ky'oyagala mukugu nnyo ate ng'era akoowola abaana mwenna okuba nga mujja abayigirize okusiba enviiri ne make-up musufu abayigirize okusiba enviiri ne make-up jjukira nti omulimu ogw'omutwe tegusingika so jangu obeeko nekyoyiga mutwe buli olyaga wona ensi tegenda kubanga ekulema engoye ezo zonna zo tuziyina mwana wa nnyabo oyagala kwambala akagoye akakabi so nako tukayina nga teziva Uganda ngoye nnungi nnyo tweyunire tubeere nga ate tukwambaza obeere nga olabikira ddala bulungi ddala olw'okusaba kw'amangi ddala abaana bali mu biyumba bambi bagambanga banange Rozet singondetereddeyo ku bbumba singondetereddeyo ku bijanjaalo singondetereddeyo ku bushera mwana wama byonna twasazeewo ne tubireeta tulina ebijanjaalo tulina ebbumba tulina obuwunga bwa kasooli tulina obuwunga bwa muwogo tulina obushera tulina byonna eby'Uganda amatooke mayuuni mwana wa nnyabo mwenna nga mwasazeewo mwagala muzigo byonna twasazeewo kubanga ate tubibaleetera kubanga mmwe abaasabye yenze Nyondo Rozet ate nga mbeera mbaweereza ku Nyondo Media mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo.